Natera nkyakwebaza olwakadde kotuwa tuli mu programu Ekitiibwa kya Buganda tutunuulira ensonga y'abajulizi ba Uganda abafuuse ensonga mu nsi yonna. Katuyunga kusingira bunyini otwakomye mu programu mu kitundu kyaffe ekyasoose. Lwali lumu akasajja kaveeyo Taki nga bakayita Sheikh Ulama ko kazze kusaasanya ddiini ya Kiisiraamu entuufu bakaaniriza mu lubiri kasanyuse nnyo kaleese ebirabo kagenze nateete mu muzikiti omulala omukulu kabuuzizza abantu naye wana ninga eyalabye ku mwenge wa Kabaka eyo ate abakyala nga abo bakozi be ate n'omuzikiti ninga bwe napimyemu ninga gutunudde wakyamu ensonga ezo zonna muzimanyimmwe ko abasajja nga batunula wansi we bati naffe oyo ye Kabaka kyagamba ko ye nti tekisoboka mu ddiini eyaffe ekyo tekisoboka oyo mukafiiri. Abantu ne bakuŋŋaana Kabaka n'aweerezaayo mbega tigendo ani oyo era abantu nga bakuŋŋaanye nnyo kiki kyabuulira kye simanyi mu Kurani yange ne bamutemyako nti omanyi ekiri eri abasajja bo beediimye kati bakuyita mukafiiri era bw'otegendereza aidha otwa oba mufuti oba bagenda ko ye nti sijja buta bwa mufuti nze mufuti olwo Kabaka Muteesa manye oba kituufu babe bali muzikiti nateete ng'ate bantu beddala bano wooligwa abo nga bajja nga abagabula ennyama nnungi nnyo matooke malungi nnyo ng'abasalirako n'ey'okutwala awaka abasajja nga tandika okulya bati baalyako matooke gokka. Kabaka avaayo gamba nembagabula maze mukuse ate nga muzira ennyama yange nnungi. Muddu awulira n'ayimirira ani yasaze ennyama abuuza sebo ennyama eno wagijjeewa nti nabadde mmanyi mwe mujja ku luno nabaaze bulungi nnyo ne mbasalirako awasinga okuwooma ko bo nti ekyo lwaki tetugikutteeko sebo gwe Kabaka naye oli mukafiiri ne bamulangira buli kikyamu toli mutayiriri abakyala tolina bana gwatavaako nge ntuulira n'akanyama kali kamuzaŋŋanda nako olumu olyako nga tegwe sayidi soka okkirize tukutayirire olira deni mu lubiri. Ssekabaka Muteesa ali musajja mugezi nnyo tebasooka bakuba ttiya gaasi yaweerezaayo omusajja we bamutayirire musajja n'agenda ne bamutayirira erinnya ndyerabidde kati omusajja we bamutayirira n'avaayo bulungi bakiifu ba Muteesa ne banyiiga nti kati ng'ono bamutayiridde ajja kugenda alimbe Kabaka naye bamutayirire naffe bakiifu jjukira bakiifu mulimu abamu Katikkiro ye Mukasa linnya lya balubaale wawu Mukasa yali musamize nga alina amasabo nga 10 ewuwe ye Katikkiro nagamba bino tebisoboka nze tebajja kuntayirira tekisoboka owulira n'akumamu omuliro nti bino byoyogera okutayirira ekiddako bagenda kugamba abakyala bo bagobe ekiddako bagenda kugamba ove kuba bano abasajja bajoozi bamukumyemu omuliro bw'ati for the first time Muteesa acamuse nsimbe Mukasa amugambye Mukajanga sebo alinze eki Kajanga najja n'awalula abasiraamu ne bagenda ne babookya
Namugongo awo abajulizi abasiraamu naye sitole y'abajulizi abaasooka eri related kubaddirira kubanga essaawa eyo mu Bungereza waalingayo ekintu kye bayita industry revolution nga factory zeetaaga nnyo pamba. Ensi eyali esinga okuba ne pamba omulungi olw'amazzi gaffe wano aga Nile yali Egypt. Paka kati oli bwakuwa essaati nga cotton wa Egypt eba nnungi ekiri eyaffe wano mu Uganda. Omufuzi wa Egypt Khedive Ismail n'ayita abasajja be n'agamba baayi twetaaga bwe tulimira pamba oba neafugayo sifaayo mugende muwambeyo nga baweereza wano munnamagye Kano Charlie Long Kano mu America mercenary yeta amanyi ntalo zokka nga bamuweereza wano e Buganda ajje awambe olira teyasooka kujja n'amagye mangi yajja n'abasajja be ngaaga bakutte mundu tetuzirabangako. Muteeso lwamugamba Ssekabaka Muteeso lwamugamba n'agamba mumuleete ndabe kyagamba. N'ayogera Muteeso oba yategeera oba teyategeera oba yamunyooma bunyooma nanti okay kati bw'oba ompambye oyagala nkole ki nve ku ntebe nti America nanga signing out ko Muteesa nti mumpe nga Muteesa yeewala abantu abagenda okufa ku mundu zino zaalabye n'obukugu bwalabye ku musajja ono super ninja tamala ebisobe ki bwe yamunoonyerezako anti omusajja oyo musi baali bamujja America eyo Kano so n'ateekayo ne flag ya Egypt emengo wa ekasubi abasooka colonize nga bali ba Egypt wa singa kati we an Egypt colony n'akubayo flag n'agamba ngenze kati olukomawo tujja kukugamba engeri gye tukufugamu n'ebirala ko Muteesa nti zembaliizi n'akumba n'addayo addayo Egypt era okumanya mujozi n'ennyanja yaffe Kyoga n'agituuma Ibrahimu awambye. Ibrahimu ye jjajja woona amutumye Khedive Ismail Lake Kyoga eyo tujja giyitanga Lake Ibrahimu era n'abaana baffe babasomesa ti who discovered Lake Kyoga mbu Kano Charlie Long nga gyapima ssebo enguudo za Egypt bwe zigenda okuyita asinziira woolwo kasubi wonna akubye plani olunagenda ejjinja olunagenda era enguudo ezo we ziri kati plani yagikuba nti luno lujja genda Masaka ngamba ziri enkadde Old Masaka Road Old Jinja Road oyo omusajja yazikubaawa olira ng'ajja mu lubiri aleeta ripooti nti enguudo zino zigenda kuyita wano ko Kabaka eri ttaka lyange tino terikyali liryo ffe tusalawo wa signing endagaano bw'oba toneerabira ko Muteesa atandika obitegeera kati agamba omanyi girobeeraawo ekitutaasa mu kaseera ke kamu wajjayo omuzungu Stanley azze ayongereza ku bazungu bali abalala be baali bakoze ba speak bali mu lubire at the same time Belefond ali wano agamba nyangu yako njagala genda ate tontawaanya kubanga wasaininga Stanley awulira waati namuze ebbali Muteesa Ssekabaka Muteesa n'abuuza Stanley ti waayi abasajja bano nammwe ani ow'amaanyiko waŋŋambye dda bwabakulira mukyala omukyala mwaba kufugibwa n'abakyala mulina amagezi mmwe Stanley kwe kuyimirira ati n'akwata okutu kwa Belefond bw'ati ko Belefond sir please sir
namulaga nti oli yasi nga tamuzeemu. Muteesa, Ssekabaka Muteesa yalina amagezi n'akitegeera. Ono ne bamusinagamba na ordaringa bamusibe belefone bamusibe amulinde. Obujoozi bwa Ssekabaka Muteesa ne bagenda ne Stanley Buvuma okutabaala. Olidde anti mperekerako ono musiru wamamperekerako. Stanley used that advantage. Namugamba ffe waffe waliyo ne Bible. Weewaawo tweyanza nnyo nnyini ddala olwakadde kotuwadde era n'okugabana ku by'omanyi ku bikwatagana ku bajulizi ba Uganda. Gwe ali ku Bukedde TV era tulabye okuva mu nsi yonna yonna gy'osinzidde okola puroguramu eno. Kakasa nti kati omaze okwekuba mu ttooki n'omanya ani eyali emabega w'okutta abajulizi. Ye oba oli awo lwaki battibwa? Abasiraamu lwaki bo wano mu Buganda tetubagulumiza nnyo nga abajulizi abalala nti tugendeyo ffe nga abasiraamu tusinze oba tubakulirize nga abajulizi abalala? Ye abaffe ekintu kino ekyabajulizi nga Uganda okutwaliza wamu n'abakulira eddiini bakirabawa mu biseera ebijja mu maaso? Tulina kye tufunamu ffe nga bannayuganda oba n'abantu abakkiriza mu nzikiriza zino okulaba nti tugenda mu maaso n'okwongera okukatiriza enzikiriza yaffe? Byonna obitegedde. Tetugenda kuba nga tusinga mu puroguramu ekitiibwa kya Buganda. Nze Junju abadde batusako puroguramu eno nenga sibadde nzeka, mbadde ne mukadde waffe Sempeebwa nga yatembeesa ensonga zino kuba gye twatandikidde n'okutuuka ku ssaawa ya leero. Ate mukyala Nakafeero Bulega ye producer okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Mawejje yabadde ku kamera, ate Nantale Kasifa ye editor akutusizaako n'atematema ebifaananyi bulungi. Tusigane Ssabbiiti ejja nga Mukama Katonda ye mubeezi awangaale ayi Ssaabasajja Kabaka.